Mukutu gwa Megatron kubuzaako yonna gy'osiza obeera nga otuwuliriza muzeede Megatron gemanya. Tuli mu nnaku oba giyite somber mood, mawulire ga nnaku agasaanikidde eggwanga Uganda oluvannyuma lwa mutabani wa mugagga Sudir gwe bayita Rajiv Rupaleria okubeera nti yafiiridde mu kabenje wali ku luguudo olugatta ku Express. Amawulire mabi nnyo. Wano no wetutuukiddwe n'oku olwaleero era nga omulambo gwo oba tugiyite evvu ebyasigalidde biri wali mu maka gaabwe e Munyonyo. Abantu bangi bagenze ne baba nga bakuŋŋaanira mu maka ga Sudir Rupaleria era nga ngenda beera nga nkuwa information yasinga omuntu ono oba egundi Sudir ono oba mutabani wa Sudir abadde mugagga kwenkana ki era nga tugenda beera nga tubiyitamu mpola mpola omanye Sudir Rajiv Rupaleria yaani, ayina emyaka emeka, yazaalibwa ddi, abadde akola ngaani, amukapaniza taata we yamulonda ddi n'ebyobugagga by'alina byonna tugenda beera nga tubikubuulira. Rajiv ono abadde amaze ebbanga gatali mu ggwanga era ekyaleese obuzibu kukozesa luguudo olwo olwa Express olwamuleetedde ebizibu. Remember oluguudo olwo nange nno naluyitako back then era nga ebigoma ebyo bigundi ebyo weebiri barriers barriers na complainingako namutako mukutu gwa Megatron naye nsubira oba kaika tebaabufuna era still waliwo guy gwe bayita Don Chris before ng'akabenje ako Rajiv tannakafuna naye yavaayo n'abanga acomplaininga ku nsonga y'emu era yakuŋŋaanya ba boda abaali awo n'abanga agamba ensonga eno erina okubeera nti ekolebwako. Twalabye ne ku Deputy Speaker w'eggwanga lino Uganda Tayeebwa yali yavuddeyo n'agamba nti ebigundi ebyo babiteekawo ate ne babijjawo ne yeebuuza kontrakita ono eyapatana omulimu guno ogw'okukola oluguudo olwo ali ku ki? Kuba otuna Rajiv engeri gye yafuddemu yabadde amanyi avuga kaweweevu maama n'aba nga atumira barriers ezo emmotoka gy'avuga ya bbeeyi nnyo edduka nnyo teyasobodde kubeera nti aluwona we yabikoonye bw'ati emmotoka n'egenda mu bbanga nemala neekomawo neeyaka omuliro awo nno yafulidde mu kulaajana okw'amaanyi. Naye nga Rajiv Rupaleria ono yazaalibwa omwaka gwali gwa 1990 emyaka giri 35 egy'obukulu. Yazaalibwa omwezi gwali gwa January, yazaalibwa omwezi gwali gwa January ennaku z'omwezi nga 2 omwaka 1990. Yonna nno yekka omulenzi omukulu Sudir gwalina era nga wafiiridde bw'ati abadde yamukwasa obwa managing director kubeera nti yakulira bizinesi ze. Rajiv ono abadde akulira ebitongole nga Speaker Apartments abasinga muzimanyi, abadde akulira ekitongole nga Kingdom Kampala mugimanyi ofiisi za gavumenti ezisinga ndowooza ziri okwo, ofiisi babayita batya bano abayambi ba pulezidenti wakufunirawo kifo ng'akweweera ogufaawo wa Kampala Boulevard neyo nno yabadde managing director w'ebizimbe ebyo oba managing director w'ebifo ebyo. Rajiv ono wafiiridde ajjukira nti gavumenti abadde yakakomawo mu ggwanga Uganda abadde ng'ava bweru yabadde aza okubeera nti atendinga omukolo w'embaga ya Chaliwe okugenda okubeera nti abasisinkana wali eri e Munyonyo teyasobodde okubeera nti atuuka era omukolo gwagenze mu maaso bambi nga taliiko. Maama kufuna obubaka buno obwa mutabani we okufa, omuyambi waabwe oyo omusajja gwe mwalabye omuddugavu ng'alina ebirevu ebyeru yasobodde okubeera nti agenda ababikira ewaka ye taata olwa baamubikidde mu kiwolawola naye ye maama eyabadde mu kusaba ndowooza ye yafuna ekyebikiro bagenze okubeera nti bamubikira nga kisoboka okubeera nti munkedde bwe muti waleka waliwo ekizibu era kyavaayo nga Rajiv is dead. Ndowooza ye yafunye ekyebikiro kuba ye maama olwamutuuseeko yalabidde ddala nti mawulire mabi galabika okubeera nti bamutuuseeko mu eyo essaawa. Awo nno
jukira nti Rajiv ono emmotoka ye eno babadde bavuga motoka za mpaka era nga before nsuubira abatera okubeera nti mubeere munyonyi awo wali gundi nga onatera otuuka ku speak ku gundi awo Munyonyi Resort Beach abadde emmotoka babadde bagiracingiramu nnyo nga lwogayo atera ogivuga n'agivuga mu ngeri y'okubeera nti baracinga n'engeri gy'agivugamu awo n'agivuga n'akyusa emipiira n'ekola kyemmotoka ebadde ekola buli kimu. Abantu bangi abave ne babanga boogera ku mukulu Rajiv wali we baakuŋŋaanidde n'alabika awo Katikkiro wa Uganda Charles Peter Mayiga yatuuse obulungi nnyo abeere ng'akungubagira omukulu Rajiv. Twabaddewo ne General Katumba Wamala Minister of Works and Transport. Twabaddewo ne Evelyn Anita Mong State Minister of Finance Gatako for Investment and Privatization awo yabaddewo bulungi nnyo n'alabika awo ne Felista Gatako Fresh Kid. Jukira nti Rajiv ono abadde ayagala nnyo abaana abato era remember ani omukyalo ono Nakyola Kiyingi yamukubira omulanga ku by'okusoma bwa Fresh Kid yava nabanga amuwa ekifo wali ku Kampala Parents era yamusinkana nabanga amuga nkuwadde ekifo jangu obeere nga osoma bambi omwana oyo era yamaliriza gundi ekibiina kye ekya P7 nabanga yayongerayo naye nga Rajiv amukoteko bulungi nnyo. Tuna wano mu industry ya entertainment oba industry entertainment eno gye tulimu nayagaseko ettaffaali ddene nnyo era nga omuntu asinga okubeera nti atera omuwaana ntera okulaba MC Katsi ng'agamba Rajiv's my good friend era wotula abantu babadde akolagana nabo abadde abayisiza ddala bulungi nnyo. Fe abatera okubeera nti tukolera ku Victoria University oba yabadde head of yabadde akulira marketing yabadde waggulu eri mu bya marketing kagamba Rajiv ensonga zonna abadde azikolera ddala mu kijja before his death yavaayo nabanga apostinga video ya muwala we ng'ali ne muwala we waliwo ka video akatambula nga bazannya kumbe teyamanya nti lunaku alujja bba lwa mukaaga akabenje ako katuuke ng'agenda okubeera nti atendinga embaga ya mukwano gwe. Mbadde nkyagamba abantu abaddewo twabaddeyo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga era ngenda kubeera nga nkuwa ku maloboozi k'abantu abamu ababaddeyo ngenda beera nga nsooka ndowooza ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abeere nga atuwa obubaka bwe ku nsonga ya Rajiv Ruparelia. Ensonga wali yatuusewo nno embeera yabadde ya bunkinki era bannamawulire abamu baaso ne babanga babagoba omanyi okulya n'okumba essowaani kwabadde wali. Kansooke mbawe Katikkiro Charles Peter Mayiga tulabe ebigambo bye yayogedde ku mugenzi omukulu Rajiv tulabe ye yamwogeddeko ki Rajiv ono Ruparelia. Ku mukutu gwa Megatron tugenda beera nga tukuwa information. Jjukira nti tugenda beera nga tutunulirako ku bugagga bwa Rajiv. Yaleese bya bugagga ki? Motoka eno gy'adde avuga eri mu ssente mmeka? Tugenda beera nga buli kimu okimanya gwe omulungi ali ku mukutu ogwa Megatron Media. Kamufunire Katikkiro wano aye then after tweyongereyo n'ebirala. Kitalo nnyo kitalo ddala myaka 35 omuntu okufa bw'atyo ng'ate afiiridde mu kabenje olw'obulagajjavu bw'ekitongole ekya UNRA. Bakiluguudo olwo balusasulira naye mmwe ne musalawo ne muba ng'ate mulagajjala bwe muto. Jjukira nti omuntu wa very speed oyo Katikkiro olw'okufiirwa omwana waabwe Rajiv. Okufa kwonna kibeera kyekango era omuzadde okufiirwa omwana kisukka okubeera ekyekango ate ekyekango ekyo emirundi mingi kisinziira ku nfa omuntu gy'afaamu. Naye omuntu okufiira mu kabenje k'emmotoka
ng'ate yazze olw'emikolo gy'embaga ya munne n'alya ekyeggulo ne maama we n'agenda asinga ne banne bwe bateeseteese embaga n'afa. Kikangabwa ky'amaanyi nnyo. Tunakuwalidde wamu nnyo ne mwami Sidiru Bareria. Sidiru Bareria tubeera naye ebbanga lyonna. Omukulu ono mumulaba bulijjo babeera bonna. Ensonga zaffe zonna tubeera naye era ndowooza omukulu ono yasinga okumukulemberamu. Omuntu waffe ku ludda olw'Obwakabaka muwagizi lwe ow'enteekateeka z'Obwakabaka era nze akawungezi kajjo nabadde naye kijjulo ekyategekeddwa maama Nnaabagereka ku nsonga ey'obulwadde bw'emitwe era y'omu ku bannamikago tulina mu nteekateeka ezo naye mu nteekateeka ddala nnyingi. Kale okufiirwa kuno naffe tukuwulira naye siyinza kugamba nti nyinza okuteebereza abazadde ba Rajiv bawulira. Kale kyetusobola okukola kubasabira kubagumya kumanya nti weetuli tebali bokka mu kyobeero kino. Tusaba Mukama Rajiv amuguze ekisa ne bazadde be abagumye. Death is always tragic. It's always very tragic for a parent to lose a child, to lose a son, to lose a daughter. And the manner of the death compounds the tragedy. Now, an accident, because the death is very abrupt, that kind of death is very, very hurtful. So, I'm here to commiserate with Mr. Sidiru Bareria and his family upon the death of his son, the most tragic death, especially considering that Rajiv had come to attend the wedding of a friend. Bibyo nno ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga omukulu Sidiru akolagana nnyo n'Obwakabaka bwa Buganda era before nga tannatuuka mu buzibu buno oba mutabani we okufa yabaddeko naye ku mikolo nga bw'agambye awo egyategekeddwa maama Nnaabagereka wali Bulange. Ono katufune ku bigambo bya Deputy Speaker Thomas Tayebwa yanenyiza nnyo abaayunulwa okubeera nti balagajjadde ne balagajjala bwe batyo okubeera nti baatadde ebigoma ebyo mu kkubo tebataddeewo kapande konna kalaga nti waliwo bye tutaddeyo aheedi awo kwegamba ensonga ne zibanga bo bamala beekolera bye baagala. Kale Omwami n'omukyala Bareria olw'okufiirwa mutabani waabwe Rajiv Bareria. Rajiv tabadde mutabani wa Sidiru yekka. Rajiv abadde omwana w'eggwanga lyonna kubanga nze mmanyi nnyo mu gurupu zaffe ez'ekivubuka y'omuntu omu abadde very loyal to friends nga mikwano gye weeri wonna ate ng'alina emikwano kuva ko yasindika ekigaali kutuukira ddala ku muntu omunene oba mu bizinesi oba mu politics oba ki. Abadde muntu w'abantu nnyo n'abadde nga ntunula mu messages ze yabadde nga tunyumyamu ng'olaba byabuuza oluusi ng'alumiriddwa ebintu ebimu nga bw'alaba ku kintu ekimuluma nga Munnayuganda nga Munansi ng'akusindikira message ng'agamba right honorable okozesa position yo ku kino naye ng'alumiriddwa nnyo omuntu wa bulijjo. N'abadde nga ndaba ne messages ezivudde abantu wonna nga kababe mu byabufuzi, kababe mu bayimbi, kababe mu batakisi, kababe mu basuubuzi abanene, basuubuzi abatini, bonna abaana b'essomero bonna nga bagamba kiki Rajiv kyabadde ng'abayamba. So tulumiriddwa nnyo ntuuse okusaasira kwaffe ku Rajiv. Nkimanyi ku famire ya Rajiv nkimanyi pulezidenti yakubidde mwami Sidiru mbadde atist mpaddemu eddembe bwe njogedde ne Mr. Sidiru n'omukyala Joshua nga n'abaana abawala be nga ndaba bali strong kino bakikiriza nti kituuseeko naye tulina kubasabira kubanga ku ssaawa eno
kino kibatuuseko kiyinza kutuuka ku muntu ekintu ekyakye tulina kutunulamu nga gavumenti kiri ku zino construction sites z'enguudo abantu ze baba nga bakyakozesa nga tuteekako tutya safety measures kulaba nti bannayuganda tebafasita eno gye bafuddemu kubanga kati bw'oraba oluguudo nga wafiiridde akumpi n'ewange so manyiyo oluusi osanga nga babrokinze era n'osanga nga teziriyo tomanyi bbi bwe babrokinga tomanyi bbi bwe bawupenye kirabika contractor bw'abeera bwazuukuka n'agamba kuno kange neteekeko kibroka ateekako bwazuuka n'agamba kange nekijeko akijjako nga teri ene woni naye eno expressway olaba stretch eyo nene nnyo bw'ojja speed y'amaanyi nga teri woni Rajiv ennaku zino abadde tabeeramu yakoma I think ku Wednesday nga I mean tamanyi oba bateeseko oba tebateeseko kubanga I think a few days ago nayitawo nga teri bibroka nendaba nga waliwo ebibroka so ate ng'omanyi abantu bavuga speed mungi expressway ebeera ya speed at least 100 kilometers per hour abantu nga bavuga tulina kulaba nti wonna bwe tubeera nga tuteeka ku ebyo ffe nga teeseko controls tulina kuba nga tuteerako abantu warnings ng'otegeere nti at least mu around 200 or 300 meters before tuteekeko warning vuga ku 30 kilometers per hour kubanga eri waliyo blockades zebatese so nga tulina kubitunulamu nga gavumenti kubanga ffe nga parliament etteeka twaliisaawo era ensuring safety ku nguudo kati tulina kukolegana ne gavumenti tulabe nga bwe tuteeka mu nkola netafiirwa abantu abalala chairman w'ekitundu ekyo abadde nga yakasaba appointment ewange kubanga assistant wange yangambye abadde nga agezako kumufixing appointment ngagamba nti kumpi buli week wafiirawo omuntu naye nga lwaki ate nga baripootinga omuntu afa baripootinga so naye nekyongera kugenda maaso ngaekiringa nomu bino bintu bye tulina kutunulamu tulabe nti tebibeera nomo si kugamba nti kubanga mutabani wa Sipiira omunene omanya Bannayuganda oluusi oluvannyuma kati omunene afudde bagenda kola no okay Rajiv laba nga sacrificinze life ye kusavinga abalala tulina kukikola ne tusavinga ki abantu abalala naye eno tujja kuddamu mu parliament ndoza twogeremu ne minisita Katumba Wamala tulabe batunyonyole safety measures ki ze bateeka ku nguudo abantu ze bakyaba nga bakozesa naye nga bacontractor bwe contractor alina kukola ki so that some of these contractors were holding responsible tulabe bw'oba nga tonateekako eno blockade olina kuwoninga abantu. Okay, yoyo nno Deputy Speaker Thomas Tayebwa ngagamba nti obulagajjavu bwa contractor busukkamu cause many people have been complaining about this nga bagamba nti okwata otya ebyo ebigundi block n'obiteekaawo abantu we bayita ate nga totaddewo mataala totaddewo kapande kalaga nti awo eri baggaddeyo kaakati naawo General Wamala Katumba Wamala agenda beera nga bamubuuza kajojojoju weebuuza ali mu parliament abeere nga atubuulira omanyi osinza ku bantu mu kitundu wali abavudde ne bagamba nti kumbe abubenja abwafuuka baana baliwo obubenje bujja wana abantu bafiirawo just that ono w'amaanyi naye obubenje bwe baana baliwo nayitako naawo back then nali ngenda ku airport era nensanga nga emmotoka ya gaasi egudde era nga nasanga bagizikiza era abantu abakozesa ku express awo samala bbanga nga tulabye ku gundi nga tulabye ku ki tulabye ku accident bwe baana baliwo kwegamba ye contractor yakola bibye wayagalira wateekawo ebigundi ebyo wayagalira wabijjawo asobola Rajiv yavudde eno engeri gye yali yabadde yakava ebweru nga tamanyi
ng'amanyi yagenda bubeera nti avuga kawewete, amanyi ne koona weriri nti koona bakulaga nti koona lijja wano. Remember zino emmotoka ze bavuga za speed nnyo, motoka ya bay edduka emisinde, era walabye yagadde okubeera nti bamuyamba okumunja mu mmotoka naye ng'ejjudde ebyuma, bamusika alemedde mu steering. Ebyo nno bwe bityo bwe biri, naye nga Kankoko Mugagga Kirumira tulabe ayogera ki ku nsonga eno eya mutabani wa mugagga munnaabwe Sudil Lupaleria. Ono nno omugagga Amisi Kigundu tugenda beera nga tufuna obubaka bwe. Amisi Kigundu muganda waffe muto waffe atufuddeko leero Rajiv tubadde tuwangaala naye nga n'emirimu tukola naye bali ku mbaga era nga tubadde tumulabye ng'azaala abaana kugamba kitalo nnyo Allah amusaasire kinsobola. Okay, omugenzi biki byogenda mujjukirako byogamba nti alisebigase era ekyo tugenda lwawo kubeera saawa eno tumukunolo sirina kyensobola kwogera nti kino bakino kuba byonna bibadde birungi. Nze Rajiv simumanyiiko kino nga muganda wange kati sirina kyensobola kwogera, sirina kyensobola wabula ng'omuntu tufiiriddwa nnyo. Omwana abadde akyali muto ate ng'alina potential nkola ddala ebintu nga mulaba kitaawe byakoze kuba Sudil mu ku basajja abatadde omusingi ogw'amaanyi omukulaakulana eggwanga ne mutabani we bw'atyo bw'abadde era tufiiriddwa nnyo, tufiiriddwa ddala ffe ng'abantu naye okutwalizaamu ng'eggwanga kitalo nnyo, kitalo ddala. yoyo nno omugagga Amisi Kigundu yabadde alaba Rajiv nga taata we yennyini, nga taata we byakoze naye nga atandise okubeera nti abikola management. Rajiv abadde musajja wa ddala era ninaawe nabadde ndaba ng'agamba nti awo ku Victoria University mulimu akola gw'amaanyi nnyo okubeera nti atunda, abadde akola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nti atunda Victoria University mu bantu. Rajiv ono alabika abadde mukwano nnyo gw'omugagga Amisi Kigundu era yabadde n'ebigambo bitono nnyo. Ndowooza ddiiro esinga oba bizinesi esinga okubeera nti zimalirizibwa omukulu ono abadde bukyova okwejjira olumu asindika mutabani we n'abanga azimaliriza. Sudil ono alise abaana babiri era omuwala we oyo gwabadde asinga okubeera nti azannya naye munnaaye ebigambo tebyazze bulungi. Nkyakuwa abantu abalala boogera ki ku nsonga eno gwali ku mukutu ogwa Megaton Media. Navyo twamufunyeeko abadde mukwano nnyo gwa Rajiv. Navyo ono muyimbi kasooke abeere nga tumufuna ate ku bigambo bye eri Rajiv tubeere nga tuwuliriza biki byayogera ku mukulu Rajiv Lupaleria. Ono nno abadde mukwano gwe nnyo nno, abadde mukwano gwe nnyo nno era abantu abasinza okubeera nti banyolo mukulu ono gwe bayita Kigozi. Katufuna obubaka bwa Kigozi eri Rajiv. Olira bulungi owulire. Just a friend at the end of the day. Known him since he was maybe 4 or 5 years old. So, yeah, to our brother we say rest in peace. And thank you so much for being an exceptional human being. And thank you for always having the time for anybody at any level. I think that was the one thing about Rajiv. He had time for anyone at any level. I think he had friends from, the top all the way down to the common man, the common working man. Everyone from mechanics to Askaris can really call him a friend. And I think that's probably one of the biggest things that had allowed people like him and me to flourish. Is just the fact that he's a people person at the end of the day. I think also in his group he was the warrior. He's the one who protected the family name. He's the one who was always getting behind. He was the warrior of the family, So it's really, they're going to feel it in more ways than one. But I feel like his legacy is protected, and we all knew who he was. So, rest in peace to my friend Rajiv. Thanks. Thank you, Navyo. Era singa nali nziruka nali mpedde
ono ye Sekitto akulira abasuubuzi mu kibuga ekikulu Kampala. Navyo ndoza muwulidde nti omusajja abadde mulwanyi nnyo era tufiiriddwa nnyo omuntu ow'omugaso mu ggwanga lino. Abadde musajja wanjawulo nnyo, abadde ngabo eri famire yaabwe. Bye bitone bigambo bya Navyo mukwano gwa Rajiv bituwadde. Katufune Musa Sekitto akulira abasuubuzi wano mu kibuga ekikulu Kampala. Tubiki byayogera ku mugenzi Rajiv. Yali ejja emasanafu nga ku lufula ngenda okulaba nga emazeeyo basimye oluguudo kaluvati nga neete mu mupiira gw'emmaaso n'emmotoka olwokuba yali egenda mpola yeefuula ngiraba n'egwayo nga ngiraba n'esaanawo nga ngiraba naye nali nsibye olukoba. Kakati obuzibu obuli mu Kampala wano enguudo batemye nnyingi ne baziteekako gagalubati ago amanene. Omusajja gwe tukola naye mu kirabo import and export baali bamukazaako Swahaba, twakamuziika myezi 3 enfa y'emu. Ekintu ekyo kigazi wansi waggulu kitono bye basaawo ebyokuziiza. Kati gw'ogenda okulaba nga anaayitawo ne bw'oba ozza odduka wansi omupiira kiba kiteekwa gutema. Wa space eya waggulu teyenkana na space eri wansi eri nnene. Kati guno omupiira egutema emmoroka neva ku layini neyefuula lazima. Kati ate binga petrol car buli lwetambula neyeekulula bweti ebanga kano kolaba kala gas lighter oba kano akokoleza sigala ekoleza bukoleza kubanga werabirako n'akalinga akaliro petroli asiga busisi. N'ekitalo nnyo omwana ono emyaka gyalimu gye giri prime. Kati ffe ababadde balinaanye ttiimu eyo nga tulina n'abaana abakola muzimu ku kampani za mukulu Suddiiro tubadde tulaba amaanyi gamuwadde mu kuuma ligase ya Rupaleria Group. Ng'omuzadde okikubamu akafaananyi nti omuntu gw'obadde otambula ng'omulaga nti wano basayininga bati, wano ogoba bwoti, wano ozimba bwoti, bw'olaba nga yakusoose, this man must be speechless now. Enkolagana yo naye ebadde enkolagana n'omulenzi oyo ebadde ennungi si nze nga omuntu naye ng'ekibiina kya Kasete nti ezintu ensonga ezisinga obungi muzeeyi Suddiiro ate yazeggyako okuggyako abalevu ye ne kati ffe abalevu eyeddako nga ffe mu Kasiita ng'ensonga zaffe zisinga tuzimala through Rajiv. Abadde receptive, abadde sports nga amanyi omuntu wa sports teyeekuluntaza. Ffenna buli gwalaba aba potential fan oba supporter we. N'olwekyo tubadde tumutuukirira. Oyo nno yakulira abasuubuzi mu kibuga ekikulu Kampala. Bw'atyo nno bw'agambye ebigambo bye eri Rajiv. Nkyakuwa abantu ab'enjawulo kubeera nti batubuulira Rajiv ono bamumanyi batya. Eyo nno y'embeera eyabaddewo. Kambeere nga nkwa ku bantu ababaddewo nga accident eno etuukawo. Bamala okugala oluguudo luno eri bw'oba ovaayo eri waliyo ekikko. Kati ekiro bw'oba ovaayo bw'oti ng'okkirira eno emunyonyo amataala g'emmotoka bino ebigundi bigayitako ku ngulu bwe gati ogenda otuukawo nga speed nga tosobola kukola controllinga sipiidi. Kyensaba gavumenti etuyambe awantu wano eteekewo ebitaala ebimulisa wansi nti omuntu bw'aba ava eri bw'ati bw'aba nga avaawa entebe bw'ati oba ekajjansi aba asobola okulaba amataala gano nga gakoze eki nga gamukubyemu. Okitegeera naye emmotoka mpitirivu bulaza wange eziweddewo wano ku luguudo luno mpitirivu. Luli emabega waali mwakya waneeno emabega wali bino nga tebinaba beerawo. Bino bibayike gye ebikozesangwa ebyali tebiriiwo nga tebiriiwo nga biri ku bbali. Ebyali tebiriiwo ebintu bino accident ezaalingawo zaalinga accident zaki nga batomera ab'ebigere
abasalamu okudda eri bwe bati abasalamu okudda ebusaabala abasalamu okudda ebusaabala nga accident zibaawo naye nga teziba kyamaanyi nnyo olusinga naye nga accident tukola ki zibaawo naye ate kino kiri waasi nnyo okusingako kiri oba okitegeera babanga basazeewo okutuya amatu luno gwe bagala balukole bino ebintu njagala babiggirewo ddala nsaba gavumenti ebiggirewo ddala bw'obanga yakubirekawo ebirekerewo ddala baleme kubijjangawo ne babikola ki kubanga ffe tuli bantu bw'oba wayiseewo obooti leero nga waggule n'omala wiikisi namba nga tonayita oba ennaku nnya ne oba luggala ojja nakiri nti waggule era bino bye birina okukola ki okubawo ate ekirala kinesinza okuneewunyisa akisidenti ezibadde wano empitirivu kirabangako poliisi oba bannamawulire nga bazze wano okulabe lwakino wekiri naye lwakuba kimaze okugwa ku mwana wa munene oba ku muntu munene atusingako ffe so kyensaba naffe batubaliwinge kubanga ffe Uganda era ffe abayimirizaawo ki eggwanga lyaffe okitegeera naye ng'emmotoka nyingi eziwedde wano bulaza nezootamanyi n'abalala zebatabamanyi zebamanyi ne boda abaana bangi nnyo bafiiridde wano sawa 7 bamugyawo ku makya saawa emu nga nenkuba emufiiridde wano kyogamba mbuno yo wa boda teyali muntu abantu abafiiridde wano bamanyi nange kyeŋŋamba omusango omukulu lwaki boda bamukubalala lwaki bo bappa ku bobuafuddeyo muntu yekka okuba be basiba wano ebazemu ne basiba wano waliwo akapande waggulu akalaga emmotoka waye omusango gwenda kuba ku bacontractors b'oluguudo baateeka no bulkheads buyagula bulkheads ne bafiira wano kati kirekanye olwaliro kubanga ono mutabani wa munene naye abantu abaze bafiira wano negligence y'abacontractors teeka warning signs owabodaboda bamutobera kiro saawa 7 bamugyawo saawa emu nga nenkuba emukubidde awo okitegeera yesiiti ali muntu kati era byonna byonna bituluma tetubitegeera mulala kulowooza ti omuntu omu ye muntu kati afudde kituufu era si kirungi nti afudde naye bakirowoozewo okuva emabega banoonyeze okuva emabega kundi kyebaddewo ababodo balaba nabo bantu nowankubadde kugamamu naye nabo bantu naye kati leero ensi yonna ekuŋŋaanye bakugera kukano saawa 10 okitegeera naye abantu bakira wano buli lunaku bano abaana obalaba nze omwana we musanga asala ekkubo mukwata ku mukono kuba ndi muzadde ekkubo ndikola ki ekkubo oba baligala nze njogedde bubi abantu bafiira wano abayitirivu ekuba oba baligala omulundi gumu weebati tumanye nti bagenda baligula omulundi gumu nga tebagenda kuddamu ate kuligala ekuba oba olisibye waliwo signboard si yonna yonna eraga ati nno erina kwetololamu wali tewali mwasibyewo ebintu byammwe bayite mutaddewo katukalaga eri waliyo ekiraga so awo nno zenze n'ensonga bwe ziri each and everyone is complaining nti abacontractor bano omusango kwe bagutadde nnyo kati katufune Andrew Mwenda ebigambo bayogedde ku nsonga eyo eya Rajiv okufa yabadde yakufa jukira nti Andrew Mwenda ono abadde mukwano nnyo gwa famire era katufune information ye omukola ku mega tunsenza kubeera nti sijikuwa very fast. I think it used fuel akin to jet fuel. So it was at very high speed. He had not been to Uganda in the last so many weeks. So he did not know the presence of those barriers. So he came at full speed, maybe 2:20, 2:15 a.m. and hit the barriers at very high speed. The car overturned and flew upside down and crashed down and in a ball of fire. So the car was completely burned and his body was burned beyond recognition. Interestingly, because it was near Munyonyo and his friend who wedded today, he was informed, he was the first person on site, Jonathan Butera, but he was the first person on site. I think the second person is his friend Ronald. Ronnie arrived there second. So Ronnie, I think, called Bongo. Bongo is Sudhir's handler. Bongo called me. I drove in the morning. We organized two things: an ambulance and a doctor.
because to break the news to Dr. Sudhir, who has had problems, we are afraid, and pressure problems, it could cause him a problem. So also the third person to arrive after me was my grandson here, Lawrence Moganga. He's the vice chancellor of Makerere University. Hired specifically, by the way, I think identified, headhunted, and finally hired by Rajiv himself. So that is what happened. So we come here, Bongo and I go to Sudhir's bedroom, wake him up, and inform him of what has happened. Jason was already praying. She was in another room praying. We go and also break her the news. This was at exactly Sudhir at around about 3:50, Jason at about 7 minutes past 4. Yes. And that's why we are. Usually pick up those people from the airport. What happened? Which people from the airport? He wasn't coming from the airport. He came from here. He came to Uganda on Wednesday. So he was here on Thursday. In fact, on Thursday he had lunch with his dad at the office. Last night he had dinner with his mother at Izumi. They must have left Izumi around 9:30, 10. Because Sudhir says he called him at 10:30 saying he dad, because when he dropped the mother here, the mother said, he asked the mother, can you go out? The mother said, no, I want to rest. So he called the father and said, Dad, can you come and join me out and have a drink? The father said, no, I am also tired. I've been at the function, so I'm now tired. So he went and hung out with his friends, went to the friends' homes. If you talk to many people here, he went to one of the friends' homes. From there, he went to the club. From the club, he came here, picked the car, and was going to sleep in Mununu so he can accompany his friend to the church wedding. And unfortunately, Faith had other plans. That Rajiv had a driver, but Rajiv is also a motor rally driver. Do you guys know that? Yeah. He drives sports cars. The car he was driving is a Nissan GTR. It's a sports car, one of the fastest cars in the world. So if he's driving that, when Okay, mukutu gwa Megatron, ebyo ne bigambo bya Andrew Mwenda, mukwano nnyo gwa family ya Sudhir Ruparelia, era nga bigambo byatugambye byabadde si byambu bigambo biva mu family. Yamugambye daddy nkutwaleko out, daddy nkoyi, mami nkutwaleko out, mami nkoyi, daddy nange nkoyi. So ebyo ne bigambo ebito bibiri. Kakati Rajiv Ruparelia nagambye yazaalibwa omwaka gwa 1990 naku z'omwezi zaali nga 2 mwezi gwa January, yafudde naku z'omwezi nga 3 May. Oyo yafiiridde wali mu Makindi Ssaabagobo mu kabenje k'ekidduka. Bw'atyo nno musajja bambi abadde mugagga, ebisinga eby'obugagga bya taata we yabadde abirimu. Era twawulirako ku Rajiv ogundi omukulu Sudhir ng'agamba nti ye waafiira wano, eby'obugagga byonna mutabani we ajja kubeera nti abitwala mu maaso, naye munaye mutabani we amusoose. Remember Sudhir ye mutabani wono yekka gw'abadde ayina, era abadde amwesiga nnyo mu buli kimu nga yakola emirimu egisinga. Yabadde akola emirimu egisinga. Waatali nga Sekito wagambye nti waatali abadde mu levo zino eza wansi ng'asindikawo Rajiv ng'ensonga azimaliriza, teyeetawaanya. Ng'asindikawo Rajiv ng'ensonga akola atya, azimaliriza ddala bulungi nnyo. But this time round munnaye gambo byazze bubi, kitalo nnyo kitalo ddala, naye nga mukulu bagenda kubeera nti bamwokya andi bo tebaziika. Bajja beera nga bamwokya basigaze vvu. Emikolo gy'okuwerekera omukulu gikyagendera ddala maaso wali maka gaabwe, era nga abantu bangi beekubukulula bagenda mu maka wali babeere nga bakungubagira wamu ne famire eyo eya Sudhir.
Muzadde Megaton gemanya baza kubona nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media kanko ku bigambo by'omukulu ono Rajiv. Because one of the things that we used to do a lot during the Crane Bank, unfortunately those people of Bank of Uganda spoilt everything. Now they've lost everything. So we are going to be doing an eye camp. We're resecting our eye camp. We used to treat about 200 to 300 people every eye. Bye bigambo bya Sudil betumujjukirako yali mu nsonga za Crane Bank. Jukina Crane Bank yali ya Sudil ne babanga bafuna obuzibu obwo ne babanga bajiggala era ebizimbe mu biraba. DFCU Bank yabiddamu naye nga musango ogwo gulabika gukyagenda mu maaso. Muzadde Megaton gemanya nkomo ne stress endala nnyingi nnyo tuva ku mukutu gwa Megaton kitalo nnyo kitalo ddala ekya Rajiv abadde mpaji nnene nnyo eri bulamu bwa taata we. Bizinesi zonna kumpi ebibugagga byonna yali yabimukwasa abeere nga abitwala maaso era nga abadde buli kimu akikolera ddala bulungi nnyo omukulu oyo Rajiv mala mirembe RAP. Muzadde Megaton gemanya musibe bulungi mweraba.